Simbalamusizaako nnyo mikwano gyange mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Leero saagala kubuuza nnyo, nnyina ensonga ze nzye okubatangaaza mutwogere tulabe. Ekitongole ekya Uganda Law Society gye bivuddeko kyalonda pulezidenti waakyo. Omwami ono ng'ayitibwa Isaac Ssemakadde. Ssemakadde w'omulaba mu ndabika mwami muvubuka era ali mu ffiga ezirabika okuba nga kwegamba agenda kulwanirira emigigi emito. Era abadde tannatandika bubi okuva akalulu ke kaggwa okuva eyateekebwa ku bukulembeze bw'ekitongole kino ekya Uganda Law Society. Kati wabaluseewo obutakkaanya wakati wa pulezidenti, former president abaddeko ayitibwa Byamazima Joswa. Kaakati nina ekintu kye njagala tulabe. Byamazima Joswa abadde ku bukulembeze bw'entebe eyo. Nga mu butuufu ffene tetulina na recognition nti Uganda Law Society gyeri oba erina byefunctioninga paka obukulembeze bumaze okukyuka. Kati nze Ssemakadde bw'abanga alina polisi ye gy'aleese, siraba bwaki ate bandibadde bamuyingirira batandike okukontradictinga naye. Kakati omwami ono yavuddeyo n'akola statement ng'agamba nti Ssemakadde obutategeera bwe bumuleetera okukola bino byonna by'akola. Ffe omuntu gwe baleeta mu bitongole nga bino ebiyinza okuba nga biyamba eddembe ly'omuntu, ne baba azze ku bukulembeze nga tategeera oba afaanana atya, as long as yagenda okubaako nekyayamba ku bannayuganda okubonaabona. Bobi Wine we yajja bangi mwayogera, Munywanjaga, batamiivu, bakibingi bye baayogera, naye yabapuruvinga longo ng'ayagala okubalaga nti ebitabo ebingi n'amataayi si bye bikulaakulanya eggwanga ate era si bye bikyusa eggwanga. Bayitawo abantu abakyusa eggwanga byoba osanga n'ogaya, bwe bavaamu ebintu by'oba tosuubira. Lwaki kizze mu kaseera kano era nali nkisuubira olw'ensonga nti nno Ssemakadde okujja ku bukulembeze atandise n'okukwata ku nsonga ekitongole kya Uganda Law Society bye kitakolangako, okulaba nga alumbagana buli ffiga yeetaagisa. Jjojjozi yavuddeyo n'agamba military court martial erekeraawo okukwata ba civilian ngebatwala mu makooti gaabwe bawozesa. Ekyo yakirangiridde luno olunaku olw'eggulo. Era tulaba nga azze akwatagana kati alina mu kulondola ku nsonga y'abaana ba Nuupu abajja bakwatibwa nga batwalibwa mu bitongole bino, nga batwalibwa mu makooti gano ag'amagye ate nga ba civilian, ng'oluusi bamaze obbajja ekyetikako ebisango babaplantingako amundu biki abamu babafudde ba terrorisiti okusobola okulaba nga babasingisa omusango mu military court. Ebyo byonna Uganda Law Society ng'eri mu bukulembeze bwa Josh abadde tabiraba, abadde tabitunula, naye ng'abaddeko ku bukulembeze bwe ng'ali eyanyuma wasiba amasuuti ge. Kati Isaac azze mu bukulembeze atandise okulaga hope enkyukakyuka. Tetumanyi wagi kinaakoma, naye nga ffe tubadde tusaba agende mu maaso n'omulimu gwo gwakola, agende mu maaso n'okuba nga kwegamba atakulako. Joshua abaddeko naye nga badde n'okutakulako ku ttaka waati akatini kyali kyamulema. Kitugamba minisitiri zonna ezibaddeko nga mwami Museveni yazifuga teziri independent. Kati Ssemakadde kino kyagezaako okuggyawo. Agenda atakulatakulako ku buli minisitiri azizuukuse. Zibadde twetaaga omuntu abakangamu ayinza obbakanga. Tulina ekitongole kya Human Rights Commission ekya Mariam Wangadya tekina kibadde kikola. Abaana ba Nuupu bakwatibwa enkya n'eggulo babuzibwawo. Jo yavaayo n'akola ne statement ng'agamba mugamba nti abaana bababuzaawo, nze simanyi mumbulire ekitongole wano ekibuza abantu, nze simanyi kitongole wano kiwamba abantu.
kugamba ng'alaga alinga atali mu ggwanga tamanyi kigenda mu maaso ng'osaagira ku bulamu bw'abaana ab'abantu. Kati ggwe mazima ddala tuba tukusasulira ki omusaala? Kaakati olw'okubanga ono azze yeesigamye ng'era alaga sayidi ye ali mu kulwanirira ddembe ly'abuntu, ali mu kulwanirira ddembe ly'abaana abawambibwa, ng'alaba ebitongole eby'essiga eddamuzi tebikoze kimala. Jo yavaayo n'awuuninga n'ebitongole eby'amasiga ba justice abalamuzi n'abagamba you are not above the law. Ekyo mulina okitegeera. Lwaki? Okubanga bano bakyali bajja ne basala emisango naye ogenda otuuka mu kooti ng'omusango ledde baagusingiza ddwe gwe baakutte ogusalira nga tewali na bujulizi, tewali na bukakafu bumala kumulumuka muntu oyo, naye ng'olwedde ng'omusango gwamusinze dda nga tewali ayamba. Abaana bonna babadde mu sitwago bagezaako okunoonya enkyukakyuka, olaba nga tewali kye bakoze kulaba ng'omuntu wa bulijjo oba alwanyizibwa naddala ebitongole bino ebirwanirira eddembe ly'obuntu. Kakati olutalo luba lusseeyo lutya? Jjukira nti nno okusinziira ku constitution w'eggwanga Uganda, kino kyo ssemakadde ngenda muwagira kubanga ali ku mulamwa. Okusinziira ku constitution mbubbo nga bwe bagamba, kigambibwa nti nno new president kasita amala okuba nga alondebwa, okusinziira ku section 9 eya Uganda Law Society Act egamba nti council ekkiriza, jjukira nti nno council gyemu ku primary body, governing body etwala ULS, Uganda Law Society. Eno nno ekombonzingibwamu ne bamembers abawerako, oba okitegeera. Kati kigambibwa okusinziira ku section 9 eya Uganda Law Society ti omukulembeze omupya waba alondeddwa new president, former president alina otuula ku council emyezi 6 paka ono wamala okulayira mu buyinza bwe, oba ne waba amaze okulayira emyezi 6 egyo alina okuba nga agimalako ng'ali mu council. Ekintu ssemakadde kyawakanyizza ate nga nange ndaba mutuufu, webange mulimu gubadde gukulemye okukola ng'okyali ku bukulembeze, kati mu council oba onoonyaamu ki? Ate era oddeeyo ogaba n'omusimbi gw'omiwa omusolo, ssente zifiire awo bwereere ng'oli mu council. Zingamba omuntu waba talina kyakoze nga tewali nsonga lwaki tuba tumwawaadinga okulaba nga sitiru era akyakonsuminga ssente z'omubi w'omusolo mu ngeri weetyo. Ate najja nga akola ataaka ku new elected president ate nga yafuga council eyo. Gwe tulaba nti no kiba kigenda contradictinga, kinyateekawo contradiction eri omukulembeze saako n'akakiiko, ate ng'omukulembeze alina otambuza emirimu gye ng'omukulembeze wa Uganda Law Society. Webanga mu council ennyini gy'akulira mulimu omuntu gwe batakkaanya naye, golowooza emirimu giba gigenda tambula bulungi. Golowooza omuba temugenda kubeera nga bataddemu nga obstacle former president already temwamulonda, oza aba tagenda kukola nga obstacle mu council okusobola okuba nga elemesa president okupovinga ekkubo lye okulaba nga atambuza emirimu gye, exercisinga activities ze bulungi. Gw'okiraba otya? Ebintu bino tusaanidde tubirowoozeeko. Weeyina munnankyukakyuka. Nkusabye ojje mu comment section, jangu commenting, jangu liking, jangu sharing. Mategeeza nti mbadde bawuliriza balungi wabula temwerabira ku subscribinga gwe muganda wange ali eyo. Mbagala nnyo ku Yugi Updates TV kwe mbadde musinzire okuba nga mutuwuliriza. Baganda bange abali e Bulaaya mbalamusizzaako nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo, mweraba.